Ekimotoka ky'amafuta ekirala kigudde naye obutayiga kwabwa abantu. Kino kigudde naye tekinabeera nga kigwira ddala, naye olwedde waliwo amafuta agali mu kubeera nga gatonya, naye olwedde ebbaafu zazze dda. Ebbaafu zabadde zaasomye dda, baketi nga zaasomye dda, kyokka nga n'abali ku bbali we bali bayimiridde batunudde balaba, balinze kulaba ki exactly kiddako. Okusinza ku muliro ogwayo ky'abantu nga guva ku kimotoka ky'amafuta. Omuntu yenna alina amagezi walaba ekimotoka ky'amafuta wadde nga kiri ku kkubo kitambula. Nze wembeera nvuga mbeera saagala nakiri naana saagala saagalira ddala. Kugambye nkiraba tondaga kwegamba okibeera nga kiri maaso nkirindira ddala nekigenda ninawadde embosooka paakinga kyo nesooka kibulirayo ddala completely, then awo netusooka tulaba embeera ebeera egenda okubeera nga eddako. Naye sofa actually kankutereka akatambyako on top of that nkutereko bami n'omukazi ono owa MTN gwe yawa emmotoka gye babbye, mbozi yannaku nnyonyi ddala okubeera nga emirimu gye gibadde gitandise okubeera nga gitambula obulungi, naye ate oli n'avaayo okubeera nga agibba. Naye nsuubira emmotoka bwe bajja giraba naddala webeera nga emu tracking device ekirungi ekiri location we yabadde n'abantu abagezezaako okubeera nga suspectinga bamubuzizaabuziza omukyalo ono abamanyi. Obutambi obwo bwonna kambukutereko okuva gye butandikira paka gye bugwera, naye nga sinabeera nga mbukuterako nga subscribing nga nokwesa Max Media tojja kubeera nga missing updates naddala nga zino. Mu mawulire ge tulinawo kino tekiri fantastic. Omukyalo ono MTN gwe yawe emmotoka finally avuddeyo n'atunnyonnyola emmotoka ye yabuleeti ateekayo amatwi owulirize essaawa nga 2 emabega ku mukutu gwa Gospel Live n'omusasi waffe Sakoze Farouk avuddeyo n'atunnyonnyola first things first. Agambye bw'ati nti amafuta aga Shell waliwo petrol station eyali yamuwa amafuta ag'obwereere. Munange night aba atise watermelon ku mmotoka ye ng'ejjudde gye baamuwa agenda okulaba nga geegi y'amafuta g'ayinamu tegagenda mutuusa ku eri petrol station gye baamuwerako amafuta ag'obwereere. N'akola atya? N'apaakinga ebbali ku petrol station eri different anywewo amafuta ga mitwalo 2. Egyo emitwalo 2 nga gigenda mutuusa ku eri petrol station gye baamuwako amafuta ag'obwereere ateekemu fulu tanka. Kansuubira ontegedde munnange atula mu mmotoka bamaze okumuwa amafuta agenda okulaba nga akajji waliwo akayumba ke yali yasibira ku mmotoka nga oluggi lusaaginga bweru. Kitegeeza oluba lusaaginga lugenda kuba emmotoka z'abantu ezitambula ebbali, avaayo asiba oluggi adde mu mmotoka atambule agenda ojjukuba self emmotoka nga tetambula. Bamakanika ab'enjawulo bazze bamuwa advice bamugamba kompyuta nfu waagwani. Waliwo omuvubuka yajja n'amugamba you know what mama, lwaki tokubira ku abo abaakuwa emmotoka ne bayinza okuba balinayo abantu baabwe abamanyi okuzikanika. Munnange takola nsobi akubira omu kwabo ebe yalaba mu katala ery'okumuwa emmotoka. Bwe yamukubira essimu amugamba ati nti nina omuntu wange gwe ngenda okusindikira. Omuntu oyo ajja bwajja yali wa bbeeyi nga yagala milioni 2 nga kyategeeza nti kompyuta y'emmotoka eyo yafudde okugikanika eba ya milioni meka 2. Teekayo amatu owulirize munnange biggwa balemagana bayomba bubi. Nyamugamba genda milioni 2 ogenda kukola ki? Baukana addamu akubira musajja wa MTN amugamba waagwani. Munnange wa MTN ng'agamba kankusindikira omulala, asindika omulala. Munnange ng'abamuwa ebisumuluzo, bamala omuwa ebisumuluzo ng'amugamba you know what ogenda sasula emitwalo 8 emmotoka yo ogenda kubeera taratibu nga mugongo gwambwa kitwala ennaku 2. Munnange emmoloka ennaku ze bali balaganye emmotoka kubanga ewedde eggwa. Omukyala akomawo ku galaji bali batadde emmotoka olwo bajjamu kompyuta n'ebisumuluzo babitutte. Story mpanvu teekayo amatu. Munnange amala mukubira essimu nti you know what emmotoka ngenzerayo wa Kampala naye manyi kyogenda okukola sindikayo essente endala akawera akakadde kamu n'ekitundu tukuwe ki kompyuta empya. Omukyala ng'agamba you know what emmotoka mugisigaze ngivuddeko siina ssente. Bwetyo bwe yabula. Fantastic.